Oyo omwana alina kugenda Ssese avuba ebyennyanja sina kindi atandika otunda amanda tasobola. Ayinamu ku kyalo omwana oyo. Awo tugendewo tusoka mbulira abantu awo ogambye ayina ki? Ayinamu ku kyalo omwana alina ekyalo oyo muganda wa Tashi Miki. Ekyalo kiri ekyalo ekyaddala omwana oba bamugjawo oyo. Muganda wamufubyeko amukoledde byonna amupise amutukase tuganye. Omenya abantu kati data ayonoona waaki oyo omwana. Omwana simanyi na linnya lye tugezaako omutonzi waffe yasalawo ye Shanix. Ye Shanix wamma. Ondabe wenina research. Bamuyita Shanix. Anti watubanga tulina kunoonya bunoonya anko. Watubanga tulina kunoonya bunoonya nga kyokka no ye yeyita brand. Mbuki? Nti muka. Kyotakkiriza? Sikikkiririzaamu yagamba muka. Naye nga 3 August kuno omwezi tubeeyo ku Lugogo Grounds fena tubeeyo Mudward Viral agabudde. Gamba bwamanyi oba mukyalawo wa yero zewange wa bulaka kyakote ebikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefuula kapere malayika. Ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa love nze ogwange guno gunnuma lwa ssente bwe mipiira gyawedde ku motoka yo ze yange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. Mpulidde bagaba baagala kutunda mbiwulidde eyo gye mbadde ntambula nti ogendagenda mu gym omale bakutunde. Kugambye bannafuuse kyegundi kyakutundibwa bannafuuse kyakutundibwa. Tuli ku video shoot ya Buki Nyash. Kiri kyaggoze ku mulimu gwo wano kyoze kola ki? Mulimu gwange nze nga Vixen. Ogenda kubeeramu. Tuba main Vixen abamu. Okay. Ogenda kubeera ku muyimbi ddala. Yo muyimbi tukoze ennyimba nnyingi ne simi lwasooka olwatambula nnyo era nze yali muze Vixen. Ate tuli ku management. Okay. Ha! Anna. Kwegamba mmwe mutuukirira omuyimbi buli kyegomba eri omuntu okiraba mu ate muba mwakigi. Natandikira waffe nga tonnatuuka ku muyimbi. Chicken. Biri bitya? Oli bulungi. Anati Nagwana, Cap One, everything is bullshit. Yatere himself at Garden now representing. I am Wes Samuel Samson, Sanu Kaledo say my goody. Ni nambe mu muyise mu sobola okera byogero bino nga musajja tolina wo muteekeramu. Nambe mu yangano muogerako mbo mutira akatale. Yetunda. Yake nambe mu yangamba mbo mutira akatale oba akyayagala kuzaala baana balala simanyi na kumanya. Oliko ligi wange nedda. Sira kukiza omise mu gali bodi nenga chikenike njibiri. Tetulina tabbu atuli ku video shoot ya simi. Kati oyinza okumbuuza mulimu kinze gwo ogundeese wano ffe tuli okuwaana bagagga kati ffe tukuba engalo mu background. Ffe tukuba engalo mu background nti sabula mami twala obalina awo kubawo nnyo tota era tusobera okulaba ng'obikola. Ngenda okuba engalo wano onandaba naye nze njagala okwebaza management y'omwana oyo. Akyali mwana? Mwana kubanga industry abadde yakagiyingira banga mu industry mwana mu industry ye mukulu ne mu industry mwana okubanga seba asobodde okupenetrating ennyimba 2 ate ayina akalobozi akali unique semi yo eringa empiso bachawapa Mutute speed wavuddeyo n'okyambuwa omwana w'abaana n'omugamba wavuze kati nimugatako mbwa gwe tonyuma ogamba oli muganda wa Tashi. Omwana oyo bamuyita ye yaani oyo omwana omanyi no muganda wa Tashi omwana tamanyi bantu balooza TikTok ya buli omu omwana oyo bamugamba agende kalangala avube omwana oyo simumanyi linnya naye mulaba nnyo ne Tashi yankubiddeko by the way ne bakola bine video nagirabye nangamba omwana tumukuwemu wano nengamba laba bano bamupe wano mubamupe wano oyo omwana alina kugenda Ssese avuba ebyennyanja sina kindi atandika otunda amanda tasobola. Influencing bintu biba biralamu olina okugjamu ensonyi kati abalayika oyo omwana nga bwali simi oli tabisobola kubeerawo nga vibinga ng'abantu bali wano bamulaba. Ayinamu ku kyalo omwana oyo. Awo tugendewo tusoka mbulira abantu awo ogambye ayina ki? Ayinamu ku kyalo omwana alina ekyalo oyo muganda wa Tashi Miki. Ekyalo kiri ekyalo ekyaddala omwana oba bamugjawo oyo.
muganda wamufubyeko amukoledde byonna amupisse amutukase tuganye tuganye ate tuganidde ddala alize emmere yage singa okumpoomera byonoonese tuganye era tuganidde ddala omwana we bamugye ku internet Tashi yaŋŋambye muganda we kati asoma mateeka asigale mateeka kati mbuno agenda soma amateeka mbu wanaagamala mbu antwale mu kkooti anti mbu yali yava mu ssomero kati bwe namukoledde vidiyo mbu yazzeeyo agasoma agamale oswadde kasooka enkubuuza bwe baali bazanya skits zino yalinamu koko oyo omwana namumiitinga nako mu person namusanga eyo ku pate parade kati tegedde lwaki omuwala naye ye mulungi saakwana nti mu comment section nagirabye nga buli muntu agamba mbu nakwana kirungi ki black beauty tekyeyerusa kiina skin ennungi kiwanvu bulungi wabula acting kyenwanako kyekya acting ffe tukoowa okulaba ebintu ebitanyuma naddala ku internet kuno tubikoowa okubiraba nga tebinyuma Tashi Miki gamba muganda wagende Kasese asobole okuba nga asobola okukola ki avube afokasinga ku kuvuba oba asigale muki mu mateeka tukoowa okutukako ebintu ebitanyuma ate no duo ebiseesinga bakola babiri baali bakola babiri basatu Tashi yatandika ne maama we ano ngamba nga tuvudde ewaka twakusikiriza ewaka ngamba eno bajje no mu field tamuta anti ayagala gezaako mmutukaka Juga kakati agala kuleeta duo nga bulaba radio ne Wizo nga bulaba Koko ne Emily ekitasoboka TikTok yeetaaga omuntu nga oyinamu ku ddalu talina mu ddalu TikTok naddala omuntu okupenetratinga n'ofuuka wakabi nga okola challenges ez'ennyimba olina okuba nga oyinamukko ku ddalu tunulya Wini wa mami otunulye Zaira nga bwali osegeera togenda veri gy'ovudde okuzina amanyi okuzina tamanyi anti ye acting gye tuliko olina okujjamu kati amazina kati hawaliwo kano ka challenge ka modoka eyakoze aka bajja mu basajja bajja mu bakyala bisexo bamuwadde rehearsal nga ya dakiika 3 video emu nze Tashi nayogedde naye face to face nangamba chicken omwana bambi muveeko tomusabula naffe tumugezezaako agaanye yaŋŋambye tumugezezaako agaanye naye mulekereyo nangamba omuntu atasobola nakukwata rehearsals omenya abantu kati data ayonoona waaki oyo omwana data ayonoona wa bwereere abiveemu TikTok agirekere ffe abagisobola olina okubamu ku ddalu kati namugambye bw'ati namuwadde options 2 baba sigala ng'ayagala okutrending akole bw'ati atandika okukola content ng'ayogera atuule either afuuke motivational speaker oba ng'ayogera ku bitrendinga mu Kampala awo abantu bajja kukola ki afuuke blogger abantu bajja kulaba ebintu bye bamufollowing bulungi nnyo olwa beauty kuba kakazi kalungi yabanaddawo ntino tumukako ezina nyola ekiwato kyusa nyenya ku bbina tunulira Wini wa mami gwe tomulaba taata sooka ojje ono byayogera bituufu anko ntalimbangako oyinza kwogera ki ono munno gola muganda oli ku TikTok muganda wa Miki yaniri Puma Puma si muganda we just yali chaliwe Miki talina muganda we ku internet ngamba gundi Miki akawala sikamanyi linnya tategerekese bagezegezaako mutupikana era kakana sikamanyi linnya TikTok si ya buli omu ogambira tategerekese nze mulabula bye nengamba bintu biki okola challenge nekuba miliyoni kiralamu oyabaye era okola nga TikTok okuva bwatandika ngoli myaka ngesa tokola nga miliyoni ya likes giveko oyo muganda we iyi banji nnyo oyo muganda wa oyo mwana obaba muyitani oyo mwana noonya wano linnya lye linoonye oyo mwana simanyi na linnya lye tugezaako omutonzi waffe yasalawo oyo mwana oyo tugezaako okulaba nga tukola ki pozi wali omuntu bali bakuyita chick si yono wano noyo mwana yono ye Shanix ye Shanix wamma ondabye wenina research bamuyita Shanix anti watubanga tulina kunoonya bunoonya anko watubanga tulina kunoonya bunoonya nga
kyokka naye yeyita brand mbuki nti muka kyotakkiriza sikikiririzaamu yagamba muka mbu nga yatudde mu challenge mwe Frankson muli biwero mbu ng'akutte ku challenge ya simi mbu biba oli omwana amalamu amaanyi twabika media yesalawo ati kakati olw'okuba nti Tashi Miki mbu olw'okuba ye top yakola ebintu bino ebinyuma kati mbu alowooza agenda tukako omwana oyo tumuyige tumutegeere beefudde ba radio ne wizo tetugenda kukkiriza kujoogebwa mu ggwanga eryaffe nga mutumanyirira ku data waffe nga tuteekamu obudde bwaffe ne tubeera ku vidiyo zammwe ne tuziraba Oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu tayipu zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe. Data tagulibwa. Mwekobanye kuba mwana mukuba kigwa mbu Shanix. Elijja lirikuwa terikola. Terikola. Internet abantu bagwirangwire. Get something unique. Funa ekintu ekiri unique ku ggwe. Okitegera kati Tashi Miki yajja ne uniqueness ng'akola content na maama we omukadde kadde oyo yasabye ono bato wamubedde oyo muwala gwe mwogera yasabye ono bato by the way faba likings katuberewo baba nasalawo neno n'abannayuganda balina akatijjo peji egena 8,000 8,000 kati ezo following zonna zaaki bamuwa zaaki abo abaana ne bwoba okola ebitanyuma Uganda wano bakufollowinga nasooka kiraba Uganda wamma lwa munne Tashi Miki bambi omwana oyo Tashi Miki tugende ku Miki mubadde bakono ba Miki Puma yalinga ayogera nenga tayogera kuvaayo nnyo kyekyabagula Miki Puma nno yali asirise ne Miki nakola interview ya Puma era mu interview yangamba no kituufu twayawukana nasalawo nkola ebyange naye nga mukabya tabyogera nga obeera kuwano nwana akubuulira amazima naye nga mu interview tayogera nagikola era nekiteeka nayo netambula nanyo nga bagamba kibi Miki kye kyamubagudde yabadde agezaako kujjawo gundi rama yani ulira Puma ye yasooka okwogera naye nga tabyogerera ku interview nga byogerera ku live kwabeera kati obuli codings abatonotono bwe bali codinga of course nga bumutuukako nga bwomanyi Miki naye muntu anyiiga ate anyiiga mangu yalina okureactinga obusungu bwe buli ate omanyi omuntu nga yakuyambako aba alina okukakasa ensi nti yakuyamba era bane Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ku ssente Allah atuwe ku ssente ekyo zino njagala nnyo kimenyawo bwe nzijja n'onsuza sibeerawo bubeezaawo redundant nange nina byekkolera ng'omuntu ate nina oba nebyekusevingako kino ekyo ekyokuyamba ekyo tukikozesa bubi anti wulira Miki Sims tufane talina kibiina kya comedy nga bw'olaba tuli bulala family kyovula bwe yakola concert teyateekako nti Miki Sims tufane comedy group yakola the best of Miki Sims tufane okulaga nti is an independent soul yakola tya yerandiza yekka bapuma bano basaidi bano baluti teyabateekako kakati olinga kya complaininga ko nti yabeeranga yebbanga nga tebamusasula nabo wings tebalina kye baamuyamba omutima gw'emmotoka engine Miki Sims already abadde top Miki Sims fe tu inspiring okuyingira ki TikTok nga fe Miki Sims tumuyita na Bobi Wine wa TikTok kubanga nga gayi wa kabi oyo Miki Sims ya masteringa gundi lifestyle y'aba Nigeria kizibu okulaba Miki Sims mu bbaala. It is very easy. Make it very hard. Miki Sims anti kati atero okubeera kwekitu nga waliyo spice nange namusanga yokko oli mutuufu atero bayo nga waliyo spice Diana kakati Miki Sims namusanga ku papazi alina benzi gyavuga ya black naye abantu bonna nga basituse we bati balabe Miki banga walumba jajisika naye alina kye ya mastering ekyo celebrity life kati Miki rode yaliwo bano bajja buzi nga abantu bayambye nga bolaba Saidi bwe yamugulira emmotoka osegera yajimugulira ne Saidi kenyini yangamba yajimwera na mu kamera nangamba kenyini nti yamugulira emmotoka naye okumutuusa alijukira ali heavy okumutuusa wali baabona nze ne Saidi yangamba nti emmotoka Miki yajimugulidde Miki Sims tufane Puma talina kye yamuyamba
mwavu oyogeraje ate Mickey ye yayamba Puma ye yayamba Puma nakati wadde bayawukana asikyamuyamba atya naawe ati kati bino webibawo nga boogera already Mickey abadde top tekina we kimuyambira mbu afuuka star oli kisigala kimwongerako yamulangira okutegeka ekibaasi ne kimusala anti kaakati ekibaasi kyamusala fine naye yagulamu emmotoka alina Alphard javuga oba Elgrand Alphard gundi Puma Puma yasaga mu market kati ana Alphard avuga kati Alphard Naye naye byonna no singa avuddeyo abifunye lwa Mickey motoka wulira soko wulirize leka nkulage bwe kiri nti Mickey yamutuusizaawo Mickey yakolanga live ng'eriko abantu 8 we twamanyira Puma connection zonna zafunye ne bashuga mami balina bafunye lwa Mickey alina bashuga mami ffe tubeera ku internet bashuga mami tubafunanga gwe baba obasaba abo bakama bange nze bakama bange sibakola ki bonna abantu bafunye abo abaana abali e Canada bonna abafunidde kwani abafunidde ku Mickey bwakeeranga ku makya nze njagala ŋŋambe singa yava mu bbanga ne yeerandiza nti nze Puma kati singa alina following ya mutwalo gumu nze nava mu bbanga ne bansiba mu kkomera nanga waliwo yannandiza kkomera lyannandiza nava mu bbanga ne ntandika okulipa abantu luzira bwe nava eruzira n'enjiga okumanyira abantu kibi naye omusigo gwali gusoose olunda pulutebo y'abamawo ne bakusiba ate kwolwo mukadde ye yansiba nno mukadde ye yansiba naye ze bakansibira mu makomera bakansibira mu makomera 6 okimanyi ekkomera eryasooka bansibira Bulwanyi eryokubiri bansibira Wankulukuku eryokusatu bansibira Katwe Police Division ne bantwala ku polisi Nateete oyo ogimanye ennungi oba bansibirawo emirundi 2 ne bansibirako ne Nakawuka naye nga maama yansiba eyo gyonna emirundi okugjako guno ogusembeyo gweruzira maama nga yansiba naye ng'ekinsibya ddalu tekakyakola mawulire kati makomera tegakyakola mawulire kati nze nabeerayokko sikyatyayo kati okyantiisa mbu nno ogenda mu kkomera nentya okuggyako ekintiisa kunduyisaayo nnyo ati kati awo gundi Shamix bwagenda okulwisaayo tasobola kunsiba oyo ate ogambye yasoma amateeka kusiba gwe nina ttiimu y'abalooya wamala n'ofuna nina abalooya bati olina amala neyimbamu oyo akyali student w'amateeka anti muleetera Moze nina Moze oli tasomye mateeka bitooka bye bigwa nga muleetera na Lukola Luyimbazi omumanyi tasobola ate talisobola bankyawa bamenye omutima banjiba bakyakwagala jangu sokojje kati ninyo senga agenda kola ki senga ate senga kye